Omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kampala yabadde wezeza millimeters 41 n'obutundutundu 2, Entebbe millimeters 36 n'obutundutundu 7, Mulira zaweze millimeters 3 n'obutundutundu 8, so nga ate yo Buduuda zaweze millimeters 2 n'obutundutundu 8. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gukyasimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okukosa n'ekitundu ekyo eky'omwaluwa. Wabula ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba obw'ekinnyikaggobe. Tusuubira nti nno embeera eno ejja kukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 28 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu Kampala ekibuga ekikulu tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26, so nga ate yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Dubai tusuubira akasana okwememula, so nga ate mu Nairobi ne London tusuubirayo enkuba okutonya. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Bukedde TV. Nze Lubega Michael.